Waliwo akatambi k'omusumba kenjagala tulabe. Igwe nga gwe basumba obanga gwe agenda mu makanisa okusaba, akatambi kano ogenda kalowoozaako ki? Ye gwe akkiririza mu madiini ago kaŋŋambe agagenda mu makyaki, gw'olowooza eddiini eyo entuufu ogikkiririzeemu oba entuufu okkiririze mu musumba? Kyandibadde kirungi n'okkiririza mu musumba okusinga okukkiririza mu Katonda. Byonna ngenda kubanga mbyerekereza mbibakwase nga mumaze okulaba akatambi kano. Wabula ng'ate jjukira yenze Sheila Adita aneetaaga okunkubirako ogenda kunsinkana ku Instagram kosa Sheila Adita page, nsanga ku TikTok, then onsange ne ku Facebook, ku YouTube subscribing okwate ku notification bell buli video gye tuteekayo eberinga ekutuukako bulungi nnyo. Akatambi k'omusumba ono kakyankalanyizza emikutu gya social media gyonna era nga bangi bakawaddeko endowooza, wabula ng'ate mu kulowooza ennyo mu katambi kano kaviiriddeko bonna abasumba okuvaayo ne baggulawo olutalo ku bantu bonna abagezezaako okwogera katambi kano. Ng'omuntu asingira ddala ye mwami Lucifer pengepenge gwe mmanyi obulungi, we yavuddeyo n'asabula abasumba bonna nga tabataliza akina Bujingo, akina Kakande, akina Ssennyonga, akina ani bonna n'abavuma n'abalangira Obubbi okubanga beeyambisa ennyumba ya Mukama Katonda okubanga babba abantu be bazze okusumba. Igwe ng'ali eyo atera okugenda mu makyaki, ebintu ebikolebwa mu makyaki gw'olowooza bituufu oba nedda? Ye kubanga sekikano akatambi akasoose tulabyeko ku butambi bungi, kwe kuli n'omusumba omu mu ggwanga erya Kenya eyagamba endiga ze basiibe bwe baba baagala kulaba ku Mukama Katonda bakwate ku Yesu batuuleko naye awo. Mbu Yesu yagenze ewa Yesu n'amugamba yita abo bonna abagoberezi bo bajje babeere nga bansisinkana, naye bayina kusiiba mpaka lwe banaafa nga tebalidde ku mmere yadde n'omulundi n'ogumu. Omusumba ono yabeera ng'akwatibwa n'atwalibwa mu mbuga z'amateeka era nga yalabikiddwako mu katambi ke nga munnange bamugye mu mmotoka omumutwala mu kkooti abeere nga asinkana emisango nga yenna akankana tasobola kutambula oluvannyuma lw'abo be yalagira okusiiba nga bangi bonna bafudde, wabula kwabo abasangiddwa nga bafudde nga n'ebitundu byabwe eby'omunda tebiriimu, ensigo teziriimu, emitima temuli, obutaago temuli, ebibumba temuli. Gw'olowooza biba byalazeewa? Kale katugendeko mu katambi ako kembasuubiza okubanga mulaba ate era tukomewo tukaweeko endowooza zaffe. Abantu 10 abasobola okungulira emmotoka yalayo emmotoka bagambe abasigadde wano mwengenda okulonda bagenda okugulira emmotoka njagala abantu 10 n'emitwalo n'emiliyoni emu tozirina kati mu cash jangu ngenda kugulira ebbanga yogendo zireeta layini nga wano njagala abantu 10 mungulire kamotoka ka race just 10 million. A cheap vehicle for the first time. 10 million is only. Have you ever gone to in this ministry? Katigenda we olelo no kulire na bio motoka. Get a loan. Olabo ngenda ko kulemera okujisasula. Olabo ngono sigala ngo limu nako. And so I will remain poor. Njala abantu 10. Njaba hulya dirwe nzagala. I'll tell you when I'll get that. Ate mujazifu na mulinye lya Yesu. And you'll get that by the name of Jesus.
Akatambi ako ndowooza gwe okalabye bulungi gwenga gwe basumba atera ogenda mu makanisa akatambi ako okalowoozaako ki ebintu bamapasita bano bye bakola golowooza birina gye bitwala eddiini oba byonoona boonoonyi ddiini nabagamba nti nno abantu bano betukkiririzaamu abajja ne batugamba nayogedde ne Mukama Katonda yantumye Yesu yaŋŋambye ekyusa erinnya lyange era Yesu yaŋŋambye mu ndiga z'ensumba mwe muli mukazi wange Yesu yaŋŋambye mwenna abajja wano muli bakazi bange Yesu yantumye abamu ku bo tubalaba n'obalaba nga bagezaako okubuuka mbubabuuka mu bbanga nga Yesu bwe yali era nga bakola amachachi ne bateekawo siiringi eyo nga yeggula ne beesibamu emiguwa ne bagamba endiga ezibeereyo ne zibawanika ne zibatwala mu bbanga nti bagezesa Yesu bw'atyo bwe yali ekintu kyendaba nti nno kikyamu gwandibeera nga muzannyo osobola okikola ng'omuzannyo ng'oportrayinga Yesu engeri gye yabeerawo ku nsi kuno biki bye yakolanga n'ebintuntu ebirala ekyo kibeera okay naye okuvayo n'ozannyira ate mu Yesu gw'ogamba abantu bakkiririzeemu nga si muzannyo buzannyo okulaga abantu nga bookera ku makya nga tugambe Easter egenda kutuuka oba Christmas ne balaga abantu abazannya firimu za Yesu era nga nzikiriza bangi kummwe mumanyi nti firimu ezo za ddala era n'abantu bemulaba mu firimu omwo mukkiriza nti nno yoyo yennyini Yesu era be abagoberezi be bennyini abaaliwo naye ng'abo abantu bazannya buzannyi just portraying ekintu ekyaliwo emyaka egiwedde wekiri naffe abasiraamu firimu woziraba eza Nabbi Muhammad era abantu abazizannya baba bantu bennyini naye nga Nabbi Muhammad yavaawo yafa nga kamera tezinnaba kubeerawo zikwata bifaananyi ebyo nga tewannabeerawo bitabo kwe bawandiika n'amakalamu gawandiika nga kwe bayina okuwandiika ge mayinja nga bakwata amayinja ne bagakolobozaako n'amayinja gannaabwe ne babeera nga bakolamu ennyukuta era wekiri ku nammwe abatali balokole nti amayinja ebyo Yesu bye yakola byawandiikibwanga ku mayinja abantu bano abasookawo nga omulembe gumaze okukyuka be bajjanga bawandiika ebintu ebyo nga babijja ku mayinja kwe byawandiikibwa wabula nga ate ngenda batwalako mu butambi bw'omwami pengepenge azzeemu abasumba abaavuddeyo ne bamugamba nti nno abeetondere kwebyo byavuddeyo n'aboogerako obbalangira okuba ababbi obbalangira okukozesa endigo zibakako ozifunisa embuto ozisiga obulwadde bwa siriimu okubba endiga abasumba bangi tubalabyeko babujingo beeyanika mu bisooto era abapasita bangi ne babagamba muleete sente zonna zemulina tulina pasita gwe twalaba ng'agamba baleete bank accounts zaabwe zonna baziteeke mu kibbo abantu ne bajja ne ATM zonna ne bazibundugula mu kibbo n'abagamba agenda beera nazo okumala wiiki 3 ng'azisabira bajja genda okuddayo nga sente zeeyongeddeko ku akaunti zaabwe katugendeko mu butambi bwa pengepenge ate era tubeere nga tukoma abaja mujikiriza mwenna bakayanja zerewe mufasina kyennumu abamazi kumanya kwaliwo era zimbe ku luguudo n'agamba azimbidde abantu waayita mbwembwe tugeraaje musula mwena aliwo kuzimbe ku luguudo tugeraaje musula bali muzimbe ku nzizi Denda be babi wine nga atambula alaga abantu batambula nga bagenda sibanye jabadde atambulira nalaga mukazi nga atambulira mazzi obutebe katabo bamire bafire mu tosi mbwamwe bapasa ja musula waliwo era yazimbe yoko ku luzi don't sit there mutandika okubira nga mutandika obu committee bwa mwenze penge should apologize yunga bani apaja mujikiriza togeza ndamo okukola kwa posti boggu Huzi bugembe, huzi kayanja, huzi kakandi. The only man I acknowledge, nzimba pasta limugezi pasta male. Kwa bona abani kabe nayo bali mukali yakugamba bali nga babbi. Era nga bakubasi babantu obutambale babasente. Mwemuloza tabagala. Nenga babulira amazima. Dude pasta asola kulimira ku kituti nagamba Museveni otufuze bubi. Mbwa mmwe temuyina bwa anointment ya Katonda. Kwa Katonda alabye ensini mu Uganda esanyewe gwawo Uganda yiko Musayi tewali musumba inza kyogera kecho mwogera biri mu Bible bawandikibwa omuntu gwe mtamanyina kumanya ko manyoko mwagadde nyo Katonda gwe mutalaba ne muleka ne muganda tena muleka okwo ne muleka toyiza kuwa mati mwagadde nyo Katonda gwe mutalaba ne muleka ne mulema kwagala ndigaza mweze musumba akatonda ke bayina ke munyunyu takadde ko mya nzaba nange sasiro omuntu akira kubachamba ngeze mbalokuli
You will die. Oja kufira wotali musibagera ko oyina amabero baganda banse sano baga Kongo lijjo buno bubere buno bwebisirani. You not get a man. You want to get a man, pastor kulimba nagena kukasanya. You want to get a man. Obubere bwo bwasirana kuli gomanyi. Obasibu nene obasito gomanyi. Wala mabera galinga sapatu. Wala mabera abakazi mina ebintu byambe buto bebe ko bubango ilyawo dawe kigere no kituza wansi ekibye byatala oti kiri mu kinnya. Just don't waste your money. Sende zitwale mu Dubai ogenda okuba ekyeji. Genda mu Abu Dumazi manyi mu mbere simanyi Abu Saudi Arabia. Genda mu mawango ogenda ononye sente. The pastor will not do anything. Mibabulira bijja ku mutima. Ebizibu biri kugwenga gwe tebiri awo. Naye obo yagala okubeera mu Uganda entabenkevu nga ddolina amabere gakyama gakuli eri wadde ekigere kyo kya kisiraani ebintu bye weetaaga mu ggwanga bwe bw'inagenda bikutuusako okwegamba ngamba njigiriza ennungi ey'abaana bo oliwo ozadde Katonda aliwako kwadde ekisajjasajja kisobola okwebeeraga amabere go. Waliwo omusajja ali lwedde okubeera nga atwala omukazi ateekawo ekigere ekibya byatala Uganda eyo ejja nga tukyasobola kulaba bino tubikkirizamu nti omukazi watimati yagwa bbeere bibeera bisirani. Uganda ejja eyo. Oyo nno ye penge ku bigambo bingenda okusembayo okwogera abantu mugenda kumpita mu kafiiri mugenda kunvuma ebigambo bingi nnyo olw'entegeera yange. Luli napagambako ne mbagamba bannange nze nno nasomera ddala lwakundaba nti ndi eno abantu batuyita bakadama bashagala naye twasomera ddala kufa abamu abasinga era nga nze ebintu bye nasoma head stroke lit nasoma history economics divinity byebyo nno bye musoma ebyabalokole Christianity teekako n'oluzungu wabula ng'ate bwe natuuka okwongerayo emisomo gyange ogenda kasozi bwe ntyo nakola art ono gwe twogerako tuba ku bintu byafaayo osobola okukwata ekintu abantu kye batakkiriza n'okifuulamu ekintu ekirala. Kaŋŋambe nsobola okukwata omuti ne ngukolamu ekikopo ne ngukolamu amagiraasi ne ngukolamu amasowaani amajiiko fooko yoyo nno art gwe twogerako. Art ategeera ebintu abantu abalala bye batasobola kutegeera. Nsobola otunuulira omuntu ne musoma ebirowoozo bye ne mmanya kikyalowooza ebigambo omuntu byayogedde ayogedde ekigambo kimu ne kinziza ku kigambo ekiddako yoyo nno art. Human inhabitants abantu bategeera batya omunno ninamu certificate abantu bategeera batya n'ebisolo. Nze kizibu nnyo omuntu okunzanyira ku bwongo lwa nsonga nasoma human inhabitants nensoma child care and management nensoma nursing gwe mulimu gwenkola kati nteekako n'akasozi nenkola art. So ngenda mbagambayo ekintu kimu bantu bange nti nze adita enzikiririza mu Katonda naye amadiini ganeeno nga tankana lwa nsonga amadiini tulina mangi ebintu ebikolebwamu tubiraba kizibu okumanya eddiini entuufu yeeriwa. Ate we tudda ku byafaayo kati nno tuddako history mwena abasoma ebyafaayo by'ensi eno nga yakatandika ebintu by'amadiini byali tebinnaba kujja ng'era ffe abantu tulina ebintu ebyaffe bye tukkiririzaamu ngaffe bye tulowooza nti bye bituufu ate up to now ebintu ebyo bwebiri. Abazungu bano mu kujja okwagala okuwamba ensi naddala ezaffe ez'Abafirika bajja n'amadiini kutusomesa Yesu yagambye bw'ati Yesu n'atugamba bw'ati Yesu n'atugamba bw'ati Yesu n'atugamba bw'ati. Abawarabu nabo we bajja mu Africa nga baagala okugabana ebintu ebiriyo nabo ne bajja n'Obusiraamu. Nabo ne bajja n'Obusiraamu. Ate Abachina bo we bajja nga nabo baagala kutwala ebintu ebiri mu Africa. Abachina bajja na byamaguzi kulaga abantu ngeri gye basuubulamu n'ebintu ebirala. So kati nze ndowooza singa era mu China yasooka mu Uganda era twandibadde tukkiriza mu Buddha n'ebintu ebirala. Mu abatambulatambulako mu nsi ez'enjawulo mulabira ddala nti ensi z'Abazungu bo tebagendera ku madiini ne bamanyi nti Katonda gy'ali. Wano we ŋŋambira abantu nga tonnabagenda mu masinzizo kukkiriza mu abo abantu abagamba nalabye Katonda njogera ne Katonda njogera ne Yesu njogera ne gundi lowoozaamu emirundi 2 oba 3 okkiririza mwani okkiririza mu ebyo abo abantu bye bagamba obukkiririza mu Katonda eyakutonda. Okusalawo nkulekedde mmwe yenze Shira Adita nsangaayo ku mikutu gyange egy'enjawulo okuli Instagram nga nsala Shira Adita page. Embagala nnyo.